tufunye amawulire ag'obulumbaganyi bw'emmundu okukoleddwa ku mmotoka ya General Edward Katumba Wamala enkya ya leero. Mu bulumbaganyi buno kitegeddeko nti mufiiriddemu muwala we Brenda Nantongo ate n'omugoba w'emmotoka ye Hassan Kayondo. Kyokera twakitegeddeko enkya ya leero nti General Katumba yafiiriddwa omukadde omukazi amuzaalirawo omukyala abadde abeera e Najjanankumbi. Obwakabaka bwa Buganda ne ku lwange nsaasira nnyo General Katumba Wamala olw'okufiirwa kuno okw'emirundi esatu, ate ng'okw'emirundi ebiri kuzze mu ngeri ya ntiisa nnyo. Tusaba gavumenti n'ebitongole ebikwatibwako bakole okunoonyereza okwetengeredde ate okw'omuggundu, bazuule abo bonna ababadde emabega w'obulumbaganyi buno era bakwatibwe. Tuzze tufiirwa abantu bangi mu bulumbaganyi obufaanana bwe buti. Ekyennaku tetufuna biva mu kunoonyereza okuba kukoleddwa. Mirundi egimu tulaba abantu abakwatibwa abangi kyokka tetunnafunawo bukakafu n'akamu nti abo ababa bakwatiddwa be baba baakola obutemu obwabakwasa. Era mirundi mingi emisango gikomawo mu kkubo tugikomekerezebwa, tewali abonerezebwa. Kino kivaako abantu okuba n'ebibuuzo ebingi ennyo. Tulaba nga obumenyi bw'amateeka n'obutemu bw'emmundu bweyongedde nnyo. Emmundu nnyingi eziri mu bantu. Ennaku zino obutambi bungi nnyo obuyitingana. Tulaba abantu abakaalakala n'emmundu, basitoola, emmundu ennene. Abayina emmundu ezo nga tebategeerekeka baazifuna batya, tebali mu bitongole byakwerinda, naye obutambi buyitirivu. Mu buli mbeera yonna bajjayo emmundu, basitoola n'emmundu ennene. Tulowooza nno gavumenti yandyongedde okumyumyula emitendera egiyitibwamu okugaba emmundu. Tusuubira nti kino kiyinza okukendeeza ku butemu nga buno obubaddewo olwaleero. Ebikolwa bino tubivumirira nnyo, bikoleddwa ku General Katumba Wamala naye n'ebikoleddwa ku bantu abalala bangi. Ennaku ntono emabega waliwo makanika eyakubiddwa amasasi wano, ndowooza bayitawo lubya. N'abantu abalala bangi nnyo abattibwa. Twebaza Katonda nti General Katumba yasimattuse era tumusaba amusuuse n'abagenzi Omukama amyo gyabwe agiwe ekiwummulo eky'emirembe. Waliwo abaagala oluzungu. We got the shocking news of gun attack on the vehicle of General Edward Katumba Wamala. In the attack, a daughter of General Katumba Wamala, Brenda Nantongo, and his driver Hassan Kayondo were murdered. At the same time, we learned this morning that General Katumba Wamala lost his mother-in-law, who has been a resident of Najjanankumbi. On behalf of the Kingdom of Uganda and on my own behalf, I extend our condolences to General Katumba for the death of his daughter, his driver, and his mother-in-law.
particularly because the death of his daughter and his driver was very tragic, and because it was a result of a murder and assassination. We call upon government to carry out thorough and exhaustive investigations so that the culprits can be apprehended and be brought to book. So many people have been killed under similar circumstances. Unfortunately, the investigations don't lead to anything because nobody has been brought before the courts of law and tried to a conclusive end. Many times, many people are apprehended following murders of this nature, but then there is no indication that these are the right culprits, because many of them get released soon after. None of them gets tried in the courts of law to its logical conclusion. This, of course, creates a lot of doubts in people's mind as to what causes these murders, the motives of the murders, the people behind them. We also notice that there is a wave of lawlessness which can be attributed to the widespread of guns, proliferation of arms in the country. We call upon government to impose more restrictions so that fewer and fewer people can acquire guns or firearms. These days we notice so many people, even on social media platforms, unauthorized individuals moving around with guns, pistols and AK-47s and other types of guns. People who are not members of the armed forces shouldn't walk around with guns because we do not think they are licensed to do so. If the proliferation of guns or firearms is restricted, we think it will help in curbing the current wave of lawlessness leading to murders. We condemn the attack on General Katumba Wamala. We extend our condolences to him upon the loss of his daughter and of his driver and also of his mother-in-law. We pray that God may heal General Katumba Wamala, and we pray that the souls of the departed may rest in eternal peace. Ai Katonda kuuma kabaka waffe. Batyayambadde.